Okay, omulabi waffe nga twakusuubiza okusigala nga tukugenda mu maaso n'okukulambululira ku nsonga ez'enjawulo. Tukomyewo n'omwami Bule Muhammad ng'ensonga ku mulundi guno sooka olamuse ku mulabi waffe. Munnayuganda andaba nampuliriza tubalamusizzaako mwebaleko gye mutuusaako engalo naffe twesoboddeyo bwantoogo okubaako kye tubategeeza ekikwatagana n'eggwanga lyaffe oba oli awo mukama naffe kyanatusasula nti tulina kitafaalire twateeka ku Uganda yaffe. Okay, omulabi waffe olwaleero ensonga ze tuzze nazo essaawa eno zennyini y'ensonga ya leader of opposition okubeera nga parliament baagala kukyusa mu tteeka okubeera nga leader of opposition naye abeera wa kalulu akaba memba ba parliament bonna okubeera ng'akubwako akalulu nga tekibadde nga ku mulundi guli nti abeera abasinzizza ababaka mu parliament be babeera n'olukusa olwerondera leader of opposition okubeera nga afuga oludda oluvuganya oluwabula gavumenti. Ensonga eno Bule Muhammad nga gwe omuntu agoberedde ebya politics, ensonga eno giraba yani ntuufu okutambula bwe kye nagambye nze sirabanga piraawo mu nnyama bijanjaalo nobuuza kino ki kigenda mu maaso ddala ndi mukulya piraawo kati bw'oba otegedde nti luli oludda oluli ku kuwabula gavumenti ku nsobi ezo zeekola esobole okutereeza ate gwe n'oyagala weewabule otya kati ate bw'onoddira aba movement nga be bagenda okulonda leader of opposition n'aba opposition nabo bajja kulonda teri bajja kulonda kubanga ekibiina kya National Unity Platform kirina ababaka abagenda 47 bw'ogatta bino ebibiina ebirala UPC DP PPF ne biba nga biweza ababaka 30 kati ate gwe olw'okulaba nti kibale gwe n'ogamba bano abankubye nedda n'aba independent kati balonde ng'ate owa independent takkirizibwa kubanga yakola kiyeetaba mu kibiina kyonna kyonna ng'ebbanga lye ery'omwaka guli terina bakugoba oba wajja independent kakaza nti wadda independent biri bibeera eri ontokkirizibwa kubaawo nga weetaba mu kibiina kyonna obeera wakati kibe kyekyo kati ate omugambi ajja akole ki ajja alonde bekugambye ye piraawo amateeka baagavaako ne weewuunya munnayuganda yakwata akasente ke ak'ekinaku titukola ssemateeka wa 1995 yatumenyera ki twafiira busa tuba twafiira busa kyogezaako okugamba nti gwe mu kutyako nti leader of opposition ayinza okulondebwa nga tali wa opposition kati gwe oludde oluvuganya tuyinza okulonda prime minister anti yesi wa kalulu yesi wa kalulu ono luno tewaliwo wekireetebwa nti ekibiina ekiri mu buyinza kiri mu buyinza kye kinaalondanga leader of opposition anti era si bwe kiri baagala kibeere kya kalulu kati bwe kibeere kya Ssennyonyi yimirira wali ani amuwagira mugende wali muti kati ate ndiga bwe bakireeta bwe tutyo bannayuganda yanywa kubirako ng'ekyama ate kati ffe tuyinza alina okutusanyusa ekijja okutusanyusa bannayuganda baggiremu ddala enta bamanye nti kiri kyabwe kyoleo tunaabagambirangako kubanga Ssennyonyi abadde abatadde ku nninga ate bo kye bateetaaga kubanga obalabisa buli bw'obalabisa obakozesa bubi kyova laba bantu baagala bateekewo limooti yaabwe kwegamba kyogezaako okugamba ojja kwesanga leader of opposition aliko ate era nga wa gavumenti ng'ate wa gavumenti bo kye baagala kino kiyinza kujja ki kati olabira mu firimu eno yabaddewo bo oba baagadde okwesimba baleeta abantu baabwe baakina mukaaku nga babateekamu ssente nga mukaaku ayitaayita obuli akantu ako bampuuga era ndoza obala be bamu sotovu mukaaku omulaba lusaniya era baagala kubateekawo ebintu byabwe naye gwe kasi oyogera ku nsonga nga yaggwanga oba okoze bubi oba tukosezza kwegamba kyogezaako okugamba kino bwe kibeera nga kya leader of opposition agenda kulondebwanga gw'okityamu ki tekirina bwe kyali kirabikidde bye bino byowawulira bire byalinga mu Iraaka abe byalinga wano mu Sudaani nga Saddam Hussein alondebwa ebitundu 99
yawangudde abamu n'agamba beesaze n'okwesala kabula akantu ako so bakoze bubadi bwabwe ezo firimu zaabwe zebakola kabula akantu ako gwe wali okira nakuwadde ekyokulabirako Tumukunde yayogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne bamuteeka nnyala Sejjuza n'ayogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne bamuteeka nnyala Besigye n'ayogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne bamuteeka nnyala ono wa CDF Simanyi Tumuhozi bayogedde ku nsonga z'ebyobufuzi wawulidde kwa mugambako kyova olaba yasinze n'agamba nti gwe ani obosi oli memba wa PLU gwe omumyuka wo naye memba wa tugambe obeerawo nga tebalina kutajja kuwakanya essebo ogambe ki mukama wange tubeere ku firimu ezo kiyinza okuddawo ne ku lead of opposition naye ate bannayuganda bayinza okisanyukira kiyinza okuvaamu ekirungi kitya bannayuganda bajja kubibalekera mukwate kintu kyammwe omwebadde naffe aboogera tubale tubayambako buyambi tutya n'oyogera ne basobola okujjamu ne basobola okubaku kibatereeza ne bannayuganda bwe banaasirika ebiriva mu kusirika tebali byejjusa nabo bane kugwabo tebaasirika bangwabo tebayogeranga ne bakujjako bwalinga obusajja obwa yusi bwalinga bwa mutawane bamayumba 10 maama nga balinga bawola wakati abeeyita bakkaada alala oyogerako hai gwe ukoze kino kiro ekyo kyaliwo bajja kubikola babikole ani nga tebakyagala bikyamu tebagala oyogere ku nguzi saate enguzi eyo gyebagala okwogerako nabo ebakosa tyanga ate bebagirwanyisa enguzi eyo siwaki ebakosa bami bujja kutuuka ekiseera ng'abakadde agabola baali bamuteekako ekikoligo togenda bweru singa enguzi eyo ebadde teriiwo nga mutwale mulimu eddagala kadaga yali badde asobola okujjanjabirwa wano teba muganda wange Lugaago omugongo gwegatulamu emirundi 2 kyetaaga gutwala India singa wano wabadde singuzi nga wabaddewo eddagala yali badde atwalibwa wano olaba webakoseza bo balowooza nti tebakosa bujja kukyenkya ng'ebakosa baagala tebaagala ate olwo minisita Balamu akirengedde Minister of Education owa local government mbadde manyi nti ono abala abaana avunanyizibwa ku baana abo yabeera Minister of Education owa local government wa local government asookere wali eri kati ku nsonga ya loopu yandibadde ekwatibwa eti ensonga ya loopu abataagala Uganda nga bona tebagyetaagira ddala bagende bateekewo baabwe be balina ennamba ennene bawera eddala abaka 3 mwana b'ogattana bano aba independent bali aba mu 6 bo balonde tujja bagaana bannayuganda bajja tuuka kizira era abamu batosaanise n'okisanyukira bannayuganda talina waasalirwa atya munnayuganda tolowooza bwanaabeera eringa eddoboozi lye kati ate ng'ensi bwe yafuuka ekyalo ekimu bajja kutandika n'okugamba ekintu kabula akantu awo katuli wano ku kantu w'omu Amerika tutwale amawulire gali agava eri nanti kyonna mwakyefunza tukyalina era nga bwe walaba wano prime minister bayogera nze nina olw'omusajja gwe yagamba yamulina yali ani ono omusajja wa national unity platform Kibalama ate okeera kumenya siyinza mulina nabagamba ati oli ali Kavule ali nabagamba ati oli ali Kakiri kabula akantu ako bino ebigambo ensi yafuuka ekyalo ekya kimu bajja bikola ate bukeera enkya nga bebejjusa balikamanyi ate bwe balowooza nti tolina nti tebasobola kulabika kubikola ebyo bantu bannayuganda bajja bakola ebikolobero abafa bafe naye tebasobola kumalawo Uganda kyekikugumya ndi mugumu nnyo kubanga bwe batusunulidde ku bakeerodde baani bonna bakola ebikolobero nawe nobanga amawulire ga keerodde ne Faraawo gakutuukako emyaka tuli mu 10 mmeka aga Faraawo gantuuka goloza gayitabo okutuukako ne tuba ng'okyali awo okyali muvubuka aga Saddam Hussein tugafuna ne tuba nga tukyali awo aga Mobutu ne gatutuukako Mobutu yavanga wano ewuwe n'agenda abaana ne basomera egundi France naye katuwulira nti baba bamuziika Morocco bamuziika simanyi ayimiridde naye yaliwo nno sewo kabula akantu ako naye nga batugamba n'ennyumba ya Mobutu kati sebe emeze muteete natunira wano ku Obote wano UPC everywhere
yo pacha lwava Bushenyi nirugero kutuuka wano ewuwe lakini okutuna bweti gandaba ku ntaanaze erimu akakandi osobola n'ogirinyako n'ogituulako alala tuno ndiye yamini kakati mwe banambi abakola bye mukola nga temwagala ggwanga lyammwe mukangakanga abantu bambye mukola bya bwereere temuyira kye mujja kukolayo kipyanga tekikolekanga abo obadde okanga bakangakanga densi yitira yakanga yatuuka ekiseera omuntu n'akanga tetuuka ekiseera ne banga abakusabulako emiggo mu biseera by'olutalo ebitera by'olutalo tulinako n'enkovu kubanga nefe tuva lwakirumirwe kubanga netuva twogere kuba bulumi tetwagala kiri kyetwayitamu kitutuukeko ki ekyakutuukako ekyatutuukako ze nalya ku kijanjalo kyakawukumi nga kirimo ebituli 12 basooka kubibala anti kati ate obeera tuteekeddwa okulya ate fe abala tulina kuddukira ku nkoko yaffe kibeera kijanjalo kabula akantu ako kati gambe gwe bw'obulwanisa gweolaba oleeta mirembe naye toleeta butali butebenkevu twagala obutebenkevu bubeewo ate gwe n'obulwanisa era nze nali nsuubira nti mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni tiyagenda kulwanira mirembe netsi gye yagenda okulwanira yagenda kulwanira butabanguko bweyongere mu ggwanga toyogedde mbubi singa wali ogenze kulwanira mirembe ku myaka 40 wali badde twafuna dde omukulembeze ayadda mu kifo kya Museveni nga si mundu singa n'omwana ono gwawulire gweru singa taliyo ng'akalo kaali badde ka mazima na buki na bwenkanya naye bwe kibanga omuntu ayagala okutuula ku ntebe y'eggwanga ateekeddwa kukwata mundu kumala kutta munne oli aba yalwanira mirembe kikyatakoze si kyatakoze Nelson Mandela bamusiba emyaka 25 yafuga ekisanya kite tebwali butiitiizi tebwa butiitiizi buba buzira kubanga abamu bo balaba nga Nelson Mandela bwali butiitiizi kati katubuuze ono bw'anaafuga emyaka 10 ng'olwo Uganda eterera ajjaleko eterera terina bwejja kuteera kubanga olaba Kambarage Nyerere wa Tanzania tiyasobola kutereeza ayateekamu akamunyuze yali Hassan Mwinyi kyogamba talina kyakoze ate bw'onooba olimye ebijanjaalo n'obisiga n'omala n'obitemaatema ojja kwebala nti olimye batulaga enguudo za flyover enguudo za flyover Uganda erina site ezisoba mu 2 eki site erina Mbalala site erina Mbale site oliko ekyamu ku mutwe Gulu site Hoima site siganye naye ng'oliko ekyamu ku mutwe njogera ku bye batulaga ebituukiddwako oli ku byabo bakulaga bwano bwe yagira mu 86 nga mu ggwanika lyaffe temuli era nga temuyinza okuba nga tewaliwo abanjibwa naye gwe omwana wo abaana abanakuva emabega w'entumbu ezo nga 5 bateekeddwa okuba nga basasula sente ziri mu bukadde n'obukadde gwe naawe obanjibwa Uganda tubanjibwa trillions na trillions zotamanyi na muwendo okategeera akantu ako kyogaa tewali kikoleddwa tuli kati ate kikoleddwa tuli ku mabanja munda Uganda byenna abanjibwa akasimu kamubanja owulya ssebo ayina looni omukyala amubanja emmere emubanja mu nnimiro mwalimira bamubanja ebize ku mulembe guno kati olw'okubeera ng'omutima oyongedde na puresha kikyo tabuli oli mu bbanja bakubanja nga gwe property wa Uganda ate nawe omuntu wenyininyini n'akatuuka kiwalidde omama n'akakubanja ate enguudo batugezikoleddwa kati enguudo tugenda kufunawo kujja kubeera baziisaako bazitugobako n'okuzitugobako batya tona balaba nga bayita kwesemberayo baagala bazibiteko bokka kira bwezitugasiza ekitiibwa kya president n'atali president bagambe president yayitako tona babugombe sibayi kukuba tubeereko obusulawo kyoga obugombe buyita kale bannayuganda genda mutubanjibwa kwegamba enguudo ezaffe tezitugasiza ate zitugasizaze kiso osulawa nsula wa kiso bw'oba tolidde enfuufu okubagira kugobako bannayuganda abafudde nga dduka kakuba nange abanene baabo bajja abo tobala ekyali badde ekyaffe olaba n'omukulembeze ssemu w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ezo enguudo ezemutugamba flyover
abakazi bazaalira Busega ayitawo nga bazaala biki anti olwali muluma n'ayitawo bw'aba atandise eri okunaaba bw'aba atandise eri okunaaba teri asala ate tuli ku flyover kyala nga lumunyola lumukwatidde awo ambulance erina olukusa tekkirizibwa tewolo kikkirizibwa kusala ng'asala kale bali badde batugamba nti batukulira amadwaliro batugamba nga ambulance erina olukusa olukozesa teri kikkirizibwa ne waba mukulembeza n'obwobeera wa kigere kyogamba erwo olukusa lwa ambulance n'omukulembeze okugiviira lwavaawo nkugambye betonyumya ate eno toyita wano wansi muyisiganya kwita eno neno waggulu wayise tebakukkiriza goddeero ddeero flyover tebazikiriza yitamu wansi tugambe bwe batuleeta ndoza kutubonyaabonya ali ne ku nfuga y'amatwaliriza tebyaliwo tulinga ffe abaddu tuli mu nsi yabo kikabbulu bakabbulu banaatera kutugaana kutambulira ku nguudo ate nga n'emisolo ffe tugenda gisasula omwana wo n'oma gwe nebonooba ofudde omwana gw'onoosigaza ajja kusasula ga nina fa mangu oba ofudde mangu oba tofudde mangu ojja kusasula ate nga nfudde ate tolina mwana gwazeka watajja kusasula mpozi kalina kanakolese oba weesiimye ate oba onosasula ki naye ojja kusasula kubanga ojja kulinnya tekisi okutandikira okwo ate bannayuganda kyebeerabidde bakusasuza essimu bakusasuza amasannyalaze goyeta essaawa 2 tugabe buli kantu konna gwe bateeka butesi mu nsawo musolo waliyo ne pay as you earn ne bwotemya bagira kutasuzula alalala gwe n'otambula obulungi gwe n'otemya obulungi bayinza okuba bwaki gwotemeza emirundi 3 tuwe ku musolo gw'okutemya bali baagadde omusolo kiri kyogamba n'okutemya lutandika okukekkereza mujja kutandika okukekkereza otemya mpola bakuteekako akulondoola bajja kuteekako onatemeza emirundi 10 weebuuza kisente ze baateeka gwe omunaku agenda okugjayo omutwalo baleke bakutemeko ate no bakulagirawo ze ssebo ngowa mobile money Airtel nze njagala siringi 13 ne gundi olaba ezize zaayagala bazikulagirawo njagala 14 njagala 14 kokisi 14 zaki singa sente okuwa omusolo kirungi nnyo ne singa gulina kigukozeeko ekingasa nga nze munnayuganda yenguze eyo gye balwanyisa balamu asookereko ogwo balamu nga anaasookera wangi omusindise mu electoral commission omusindise mu wakisi kati ate omusindise mu masanyaze ate kati buno mu ate no yakoze omulimu ogw'ettendo wamulabe ku bakafeero abaana bakafeero balamu mukozi wa mirimu gwe ne bwoba ofaanana otya kafeero oba siwa kafeero syakuzaala byuma bye byakebedde byuma bye bikebeera ssebo webale nnyo naye mwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi kati ye gwe abaana bo bakebera otya aye namwe gasajjamu abeekebezakebeza mujja kwonoona bona ebikazi bijja bigwirana togeza n'ogenda ku DNA y'ekisiro bajja bakutemerezaayo bagita DNA mukyala kasagamba nti omwana siwo yeeyo naye gwogenda obateeka wali mu byuma bajja babira bwereere ati oyinza okuba omunyiiziza ng'akaana empumi omukyala yabaŋŋamba nti ono omwana siwo naye nze nyanemu ebyo ebyuma byabwe ebibbi ojja suula akaanako olw'omukazi okunyiiga akanyiige nanti alina gwagenda okawa naye nga si bano abaana ku baana 28 bana naye mulooza tulina amatu mbuzi tukebere tutya abaana bw'oyagala okukebera omwana tuddamu gwe musajja munnanga ndaba tokola nsobi ojja kugwa presa emmotoka ejja kukuba otadde kolooni otaddeko ki tokolanga ensobi n'ogenda ku DNA omwana abeera wa kitanda okitegedde ekyo kasobeera nga weebaka ku kitanda kasaweebera n'omukyala newe ku kitanda oyo omwana wuwo tonoonyerezanga bingi olubuto si lulwo omwana wa kitanda kati kambuuze omwana bw'aba yafaanana bakojja abo emabega 7 tukole tutya nga tugenda ku DNA DNA nanti mujja kugwa eddalu sigigendako babo omukazi bakulaze beebo ye abaana bona tuzadde baana kutuweereza abaana tubazaala kutuweereza omwana awezeza emyaka 23 kikye mwagaza
omwana ndetedde amazzi kuba olina lusuku akulimira ki ekigendo kikutwala ogenda ogwe ku ddalu kwegamba gwe olinga agamba nti omwana ebamuzaalira ewo nga bebe n'akula ebbanga lyamaze ng'akuweereza mu myaka 3 tekyetaaga mutwala kikiyonguwa kiddalu kati abatazadde abo abali abaja mu madwali aba baja kusanyu bebezikomu n'amuletawo n'amusikiza ye mu kyamu mulete kuleeta namwe busosoze temukola bintu bya kisirusiru temukola ate abamu waliwo omuggo gwa kirundu guli abaagadde gwa bulya nga obusungu kusikwata guli ogwa kirundu okuba mu mutwe okategedde nayo DNA eryawo naye ngwakyali wano kwata ogwa kirundu togenze kutta muntu ate kumutta ki bwowulirasiwuwo anti gwe bwowulira kasukisukiriteko ono nagana genda ku luzi soka olabula omukyala sate mulabula kinze ndi ku DNA ati badde esuubira ngenge gyogera okujja ogwa kirundu baguyita ofa oba owona ate kati osooka mulabula nti kati ate awobera bulungi kubanga nagera okwera wayi maama Debula wuno ataddeyo nti ekiri munange ndiye kumbe gwamanyi otegeera ogwa kirundu wagukube nze mbadde nsuubira nti engeri gy'abeera nti toyagala kutta muntu nti maama gungu kati ate nze nzemba njagadde ngenda ku dyeni kati ye bwagenda mu ddwaliro okuzaala n'afiirayo aba yagadde afe nange mbadde ndi ku kituufu nawe obadde muleeba ogere yagandu abo naye gwe ate ngere kire bali bogere banzibire eyo ate otandikirawo kola akantu ako ne mutandika genda kubajira kati olabira ddala abaana bakafere ddala benyini wamulabya ono bwettoolo ebyo bye babakozesa baba akamuleeta kulikayo nti bwe bagenda wali eri ku kaali aba kumunyiga gwe ng'oleeta ogwa kirundu ogwa kirundu kigekire ng'ebintu bitereera nga dyeni eggwa akomawo alaba eitha onyiize oba osanyuse ku bibiri ate oyinza okunyigirawo walaba agenza okomawo ogamba munegwe ne bwamala okubamu ogwa kino ogamba owaye kanzi gye ngenze kuwane wamatiya ye anakubira akasimu nti owaayo akumye mudda naye kale embeera bweru naye wala ebyokutulimba wokomawo n'ekindaazi ng'owulira essimu tevuddeeyo ng'omanya aba osanga oli asitidde dda naye kale embambi ebyo balemiraawo okutulimba era kyovula bali balinga bagumiikire naye bino batuleeteddemu ebyekizungu byaki kutubba gwe bantu kubalwaza puresha abakyala bakole ekyokulaba nga twewala embeera nga zino tebalina ngeri gye basobola kukyewaliramu kubanga ffe abasajja naffe tulinamu obukodo ate omukyala yenenya oluusi kuba kwetaasa ate era kyova olaba ye omukyala yagaba omwana naffe kati twafunye ebyuma ebitugabira tebina bibagabira kandi mbijabakaffe yazaala abaana be 28 aba 30 balamu yagenze bagabira balala mulabi waffe omugoberezi olaba obutambi buno osobola okubusheyalinga okwongera omuntu okubutuukako kuba mulimu obubaka obusaana okubaako ebitereezebwa n'okuyiga mukulu Buule Muhammad tujja kubeera nga tumweyongeza mu nsonga ez'enjawulo nawe ayina kyoyagala Buule Muhammad akisosootole osobola okuba ng'okitubuulira soka osibule ku mulabi waffe bakadde bange tetulina bingi bya nnyo tusaba Mukama Katonda ow'ekisa ekingi atuwa obulamu n'obusobozi tunaba twegwako ko Sports Media mwebale nnyo mwebale ddala sigadde nze Buule Muhammad Koloboza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abe saidi eyo Mukama yebazibwe sacha Mukama kitubeere mwebale nnyo mwebale ddala mwebale tugoberera ku mukutu gwa Spotlight era tujja kubeera nga tubatuusaako ensonga ez'enjawulo bye sigadde nze Kiza Peter munnamawulire ate munnamawokota